Leero tugatandikidde mu kibuga Masaka. Abaayo bakukuluma olw'ebitaala ebyateekeddwa ku luguudo lwa Mwasanjala olwakakolebwa era basabye ekitongole kya Uganda National Roads Authority okuvaayo mu bwangu ddala bagatereeze kubanga gaaka kitono nnyo. Abatuuze mu kibuga Masaka bawakanyizza ebitaala ebyateereddwa ku luguudo Mwasanjala olwakakolebwa nti byaka nga ttooki. Oluguudo luno luva mu nnyendo ne luyita mu kibuga naye bagamba ekiro bimunyenyaamu katono. Amataala gano ekimu kyayo kirina kala ekigatuwa naye ate layiti ntono okusinza twali twagala ogifune. Kaosobola okutambula n'olanga esefu naye era tootuli. Agogo ogalaba nga gaaka bulungi naye gano bago gabadde kyo bakyusiza mu kampuni naye mataala mafu nnyo tegaakamu yadde. Olaba akagateekayo ne gaakaweegati. Basabye ab'ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga ekyayunulwa okuvaayo batereeza amataala ge baataddeko agakozesa amaanyi g'enjuba sola. Batuwe ekitangaali kisingako waatisize baatuwa nnafu nnyo baaba. Batukyusizemu batuwe nga ziri ezasooka ziri ku makubo amalala. Awo tujja kuba basanyufu nnyo n'abakulembeze baffe naye bino bye batteddeko waatisi nnafu nnyo 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 nnyo. Twali tusuubira nti layiti ejja kuba esingako naye amataala gugabulamuko. Kale space zimala naye gonga gamataala tegaaka ate ageri mu kizungu gogaaka okusinga gano. Mutuufu baatubbye bubbi Muchina yatubbye ateereko zireetala ennene tekalabirako ddala nakamu akate kano keetaddeko emisana munaagenda okuziba nga ate kaziba ekiro bukoma ku ssaawa nga 6 okwaka oba 7 ne kaba ne kavaako. Bagamba amabanga ge baawadde amataala manene era Lutwama Arafat alina obukugu mu by'amasannyalaze annyonnyodde nti amataala gano manafu. Ettaala ze baatuwadde tezisaana ku luguudo nga luno, zisaana waka mu buyumba bwa nkoko, tezisaana ku nguudo ku situti nga kuno mu kibuga nga Masaka n'ebibuga ebirala. Obutaala bwe baatuwadde ekinene nnyo bulina watisa 20, ekinene nnyo bulina watisa 20. Uno yonna kijja bwemi ppaka mu nnyendo kisaana okuvaako byonna era sente zaffe balidde za bwereere z'amataala. Rogers Bregeya akiikirira abavubuka mu lukiiko lw'ekibuga Masaka akukkulumidde abayonulwa nga bwe baava ku kye baasuubiza. N'olwekyo tubagamba bayonula abakungu bayonula mutereeze ekyamataala agali mu kibuga gaake bulungi. Wekibassa ekyo mugye ebitaala byammwe tusigalirewo okusinga okuteekayo ettaala ezitakola ki ezitayaka. Naye mutegeere nti pulezidenti ajjawo n'ennaku z'omwezi nga 24-25 tetwagala bawaabirako olwo mwangu w'amataala gaake kubanga buno obubbi tolina nawo obusanga walala. Tone Sempijja omukubiriza w'olukiiko lw'ekibuga agamba enguudo ze bavunaanyizibwako zaaka bulungi wabula ezaayonulwa si bwe ziri nga babawandiikidde. Ekirungi ffe nga Masaka City Council enguudo ze twakola twateekako amataala abantu ne baga appreciating nti gaaka bulungi. Naye oluguudo lwe tuyita olwa Broadway okuva ku Welcome mu nnyendo yitiramu ddala Masaka town oyitemu paka kijja bwemi. Naffe ekifo ennyini kyatukoze bubi nti oluguudo olwo lwakolebwa UNRA era UNRA netukakasa nti egenda kuteekako amataala. Naye twabadde so disappointed nti amataala agategeddwako tegaaka. Byamukisa Ronald, Salt TV, Omunnyo.